niko jeno muntu abahereze. Bw'abadde awinja akalulu mu bitundu by'e Bunyoro, Munnakibiina ant era nga yakwatidde ekibiina kino bendera kubwa pulezidenti General Gregory Mugisha Muntu asiibye mu district okuli Hoima, Kikuube ne Buliisa. Abatuuze b'e Kikuube ne Rwasheesha mu Kyangwali bamubuulidde okusoomoozebwa kwe bayitamu. Kikuube yona tulaji kiri kizibu kya ekinyaga amataka gali mazima bakuganyaga muno. Akuba noza kusanga okuza kwimuka uza kwikaita kalya usanga omuntu yatiremu ekyapa kandi otiremu ekyapa tokwiza kumumanya. Tufina egwariro ryona osibye tubatekamo amarwariro yabo bakatiramba. Ye Gav't Kato akwatidde ekibiina kino bendera ku kyombaka wa Parliament ow'e Bugaya akkaatiriza ku nsonga y'abantu baabwe okuzingulwa ku ttaka nga kati babeera mu nkambi z'ababundabunda. Hoima, as a district, we have become a target of everybody in Uganda. Ono asinze kwennyamira olw'obubbi bw'ettaka obususse mu kitundu kyabwe. So land grabbing is a big issue, and that issue we want to address it technically with the help of Mugisha Muntu. Ono agamba nti bangi mu bitundu ebyazuulibwamu amafuta baafuuka dda momboze mu nsi yaabwe. Though the oil is not something that is going to help the local community, because we keep on asking people, yes, we have the oil, but how do you benefit from the oil? Kati abantu b'e Bunyoro mu kifo ky'okwenyumiriza mu mafuta agaazuulibwa mu kitundu kyabwe ate gafuuse ekikolimo. Kandi abantu kumanya ngu amateeka garo n'obukoli ahaiguru y'ettaka aboka eby'obugege byansi y'ettaka n'ebyihanga n'ebya gavumenti konka harimu emigabo ey'omuntu oli ahaiguru y'ettaka. Hati gavumenti kokutunga information abali abagaiga n'abashuma b'okubaririza Kampala beija kureba ngu eby'obugaiga bitakagiire kutimbwa. Muntu munyiivu eri gavumenti eganya okukola ku nsonga z'abasomesa okubongeza omusaala. Abasomesa nabo beine problemu yaabo. Hata ukajya kukugerezaho umurundu umwe nakugerezaho kwa kabiri nakugerezaho kwa kushatu gwaguma n'ombaye hati twatano uko narwayo naza n'ekyamalwaliro obutabaayo ddagala nakyo kiviiriddeko bannayuganda bangi okufiirwa obulamu bwabwe nga kw'otadde n'enguzi esusse mu bakozi ba gavumenti. Muntemu obwesiki abantu ba Kikuube omukoko bange mu mpaka luno kino Museveni akuumwe situkuza kumwirukangaho.